eno ye flop ey'omwaka guno. Bobi Wine yasaze omutegese UK nadda ne mukati. Sho baabadde bakugiteeka mu kisaawe nga bwe baali baalanga abantu ne bajja bamuswama baamaliriza nga bali mu ruumu n'Alien Skin yamusinza abantu. Mujjukira sho y'Alien Skin ye UK. Njagala oddeyo weetegereza obutambi okompeyalinge tutunuulire n'ababadde wa Bobi Wine. Eno ye flop ey'omwaka guno. Ekirala Mwami Kyagulanyi tukwagala nnyo n'ebintu bya freestyle byesonyiwe. Sigala ku nnyimba zo zino ze bakuwandiikira baddaani Magic banubianiri awo oli very clear and correct. Era bw'otunuulira ennyimba ze waperforminze direct eza CD wabadde very clear and very good sounding. Ne kasita watandise ebya freestyle awo n'obula tosobola freestyle tosobola. Bobi Wine sigala wali mu nnyimba ze bakuwandiikira obeera very clear. N'olabye watomedde n'olumba General Muhoozi Kainerugaba president wa Uganda addako n'otandika kuvuma musajja ali mu mirimu gye kulaba nti emirembe gibeera mu ggwanga ali eno akuuma Uganda border to border ng'oli muwala gi wammwe eyo olema okuvuma musajja. Kati ki ekyakuvumiza General Muhoozi? Ki ekikunoonyesa platform ku bantu abatakuliiko? Ebigendererwa byo birala ku bya General Muhoozi. General Muhoozi ayagala kubeera president addako. Ebibyo byakuzannya firimu kufuna za awadi ayagala ntebe. Ebyo byakwekubya bifaananyi. Mbadde nsaba okwate pen n'olupapula owandiike namba zino bw'oba oyagala kgenda bweru ng'oli mwana wa buwala oba wa bulenzi okuva ku myaka 21 paka emyaka 38 ng'olina passport yo oba nga tolina. Onoonya company gy'osasula ssente zo ng'omaze kulaba ku visa. Kubira ku Basta Favour Uganda ku noti 74 noti 6726 oba noti 76 1745 beetaaga ba waitress ne ba waiter ne ba cleaner bakusuza bakuliisa bakujjanjaba. Salale waba waitress ne ba waiter $2,000,000 ba cleaner $1,500,000. Oteeka mu sente zo ng'omaze kulaba ku visa mutambulirawo. Kwa chivinga byakulema musical kuba ne UK wennyini tuweeye ekivulu kye kyali kibaddewo nga tonnafeera banna Uganda struggle. Wali olina booking zeebwe kati wasaze omutegesi n'odda ne mukati. Olina byabadde perfect nga stage performance ne buli lwodda mu freestyle. Tosobola freestyle. Ebyo birekera Alien Skin. Bobi birekera Alien Skin. Musical wagwa mwakaddi wamuveeko muwomole. Mubeere ba advisor. Kati bwe tukukomparinga ne Kimenke UK. Wakoze flop etabangayo mu UK. Naye nga General Muhoozi mu bigambo byo. Ebigendererwa byo ne General Muhoozi byanjawulo. Goyagala kwekubya na bakabiremi baswaziniga bifaananyi ayagala kutwala ntebe ya ggwanga lino. Alwanirira banna Uganda asula mu nsiko osula mu walagi. Musula mu mabiiki. Wenjogerere saawa eno General Muhoozi yandibanga alina mu bibira by'ekkonge yagala kulaba bwafufugaza BDF oli muwala gy'ovuma musajja kivola nti babakuba ate ne mukaaba nnyo naye mwabakyokoza abantu. Kambanyumiza engeri amabugo gye gaamalawo bizinensi yange yasooka amabugo g'omufu era omuntu akwata ssente z'amabugo n'aziteeka mu bizinensi n'esigala ng'eri waggulu. Muganda wange olina Katonda oli w'amaanyi kubanza amabugo gasiranya bizinensi yange yasooka mu bulamu ate nga n'amabugo nabba mabbe. Nali nsoma ku Luzira esesi nga njokya obunyama wali ku Luzira stage 7 awo mu katale nga buli lwenva ku ssomero njokya obunyama. Kati classmate n'afiirwa taata we bambi n'omukyalo oyo yamala n'afa muwala oyo gwe twasoma naye awo mule mirembe. Bw'afiirwa taata we nze yali kansala nga munnange abaana mu kirasi basonda ssente zonna baziwanze nze yakuliramu tusonde ssente tuziikireko munnaffe classmate. Twasonda oba emitwalo 2.5 nga bw'omanyi nti nali neetaaga mu bizinensi. Maama wange yali yandekera essigiri y'ennyama mu katale awo e Luzira. Maama wange Katonda akwongera omukisa. Yali yandekera awo essigiri e Luzira ku stage 7 nga buli lwenva ku ssomero njokyawo obunyama kilo 2 kiremu bwentyo nange nembeerawo ku kibuga ne tubeerawo nze ne baganda bange. Kati
bwe tufiirwa classmate bwafiirwa tusoloza amabugo tumalo soloza amabugo galinga ga mitwale 2 I think abiri kitundu awo natuusa gumu kitundu nga nkwata omutwalo mbugulamu kilo z'ennyama 3 ebiseera ebyo bakiro y'ennyama yali ku 13 5 I think yalinga ku 35 ebiseera ebyo emyaka egy'emabega kaawo sigyewala nnyo n'emyaka mitono nnyo either nagulamu kilo 2 kyenjukira kilo bayali ku 5 kilo 3 tukitwalira awo nenga kyenzijukira nakwata amabugo sente ze nabba ku mabugo nenzigulamu kilo z'ennyama nenyongera ku kilo emu gye mbadde njo kyanga buli naku nenjo kya 3 baganda bange ba customer babula abali ennyama babula paka business bwe yasaanawo bwe nekesisi olunaku lumu ngenda okuva ku ssomero ng'essigiri yakyetisse yasengudde abantu b'omu katale n'essigiri n'ekuuliita nayo nekambabulire wadde nga kesisi yali tenatwala sigiri yange nze nga ngenda n'ennyama eyo maze ogiteeka ku kati n'engenda nayo mu katale okugyokya n'enjeeriira n'enjiza n'enkeera ne nakiriyalayizinga oluvannyuma nti ssente ze nabba ku mabugo ge twasonda mu kiraasirumu ze zaasiraanya bizinensi yange eyasooka. Era baganda bange bw'oba oli mugezi tokwatanga ssente z'amabugo n'oziteeka mu bizinensi. Nkuwagira oba osobola okuzirya zirye oba ozinywa zinywe oba gwafiiriddwa oba byenzibe kubanze nali nzibye enzibe nenjawulako era ku mabugo natuusa gumu kitundu. Era bannange mbanga musonze ssente musumulula amabaasa nali kansale Ruziraawo ne bwe twagenda okuziika classmate ebbaasa nateekamu gumu kitundu nga twasonze 2 kitundu. Nenziba amabugo g'omufu nengafuula capital ne gasaanyaawo bizinensi yange. Era bw'oba gy'oli nga ddala wakwata ssente z'amabugo okulaakulanidde yisa engalo mu maaso. Ne bwe bazikuwa kutandika lugendo mu bulamu simanyi kitaawo yafa ne bakusondera ogende ebweru nga zaali za mabugo. Ebyo bikolimo by'oliko.